tujja mmotoka bweti nga paka petuka kola ki kati Kaweesa bye watandise ogenda fira mu firimu yo Kaweesa ne bateekawo embeera yensonga lwaki abasinga bambuuza nga Alright, njagala tukkirize obugaane omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi byaddala alina abamukuuma abatali ba bulijjo. Nkugambye kyakoze omukulu Kaweesa bajjajja atolowooza tebamwambalidde baganda be bennyini basobodde okubeera nga abamwefuulira mbakuletedde mu maaso. Awo byonna byayogedde olunaku olwaleero ku TV neyeeka by'amaziga bibadde bya bulimba naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno sooka ogimpereka like bw'oba omaze subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno. Finally abamutadde foot soldier yaani ogenda naye ogenda kuba omunyonyoka mu maaso. Awo olunaku olwaleero omuganda w'omukulu Engineer Kaweesa agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi yamubba millions 600 ate ezo ssente mbu yazeewola bwewozi. Avuddeyo n'ategeeza His Excellency Robert Kyagulanyi nti wabula bali balina plan ey'okubeera nga basuula His Excellency Robert Kyagulanyi ne ttiimu ye yonna. Vidiyo njaga osooka ogiwulize with precaution mpanvu muko naye gwe ng'omunankyukakyuka kyemmanyi ka vidiyo ka dakika 3 ojjakawo obudde konna osobola okubeera nga okamalayo sokolabe. Embeera yonna wabeewo akavuyo era Kaweesa n'asonyiwa okwogera ebigambo bino sazeewo mbyogere. Muwulira bulungi yapooginga embeera yonna wabeewo akavuyo kati nze nkibagambye kubanze mbagenda n'omusajja wange owa boda gwe sigenda kuddamu kwogera linnya maaso wali emabegako namwogedde buli kimu twakirimba meka kuleeta akavuyo awo gavuge nga omanyi olina oba yesimbye ku bwa chairman tabulamu namba ya DPC mu simu ye ajjukira oli akatunda ku macha yingidde enjuye toyinza ngati nga bozituuze boziguzeemu yayinamu wane ddeni esimu ne zivuga tujja mmotoka bweti nga paka petuka kola ki kati Kaweesa bye watandise ogenda fira mu firimu yo Kaweesa ne bateekawo embeera yensonga lwaki abasinga bambuuza nga tobaddeeyo ku kitebe ne musajja wo nali mmaze otegeera kyeri gyagenda okulumba waka sinza kwenyigira mu buvuyo obwo era Engineer Kaweesa mwakola akabuyo ko ng'oyagala kamera zikukwate zakukwata naye nga n'emmotoka teyali yiye yali yewoze newole emmotoka eyo yali amakaniko mu katooka omusajja wattu mumanyi sijja muyisa ku bino byaffe teyali yiye emmotoka gyasooka okulambulamu yali jipu ng'eri ku edge strokinga gi yagigula ku musajja omwe yavuga tundule kata kwamita musawo naku nnyange emulemeredde emu 2 3 4 ne wiiki teyaggwaako emmotoka n'emulemeredde tugambe talina kye yali aguze emmotoka givuga ennaku nnya eyo gyayita ku kitebe teyali yiye bw'oba gamba nti ye DPC bamugamba okujjana emmotoka leeta kadi yayo emmotoka eyo baali bagifuuyira kadi endala naye nga kungulu yali myufu abaagiraba mukijjukira naye nga kadi esoma ki kirala. That's why olaba nti yamalayo ebbanga era nga bw'omanyi nti mu kumalayo ebbanga omusango gwe baali bagulondoola bangi mu gulondoola abangi embeera yamala kukakkana emmotoka n'ekola ki n'evaayo naye nga yali emazeeyo ebbanga lwekyo kati yoyo omuntu ali ku ggwanga alirimba abalimbalimba Kaweesa kino kugambye buli kimu nze nakimanya alina abavubuka be balinga aba be yali yeesiga balowooza nti bagezi nnyo naye nga nabo basajja battu amagezi bagajja kufa naye nga betubaga omusajja gwe muliko muyaayi nga badde eddembe balikuwa omuntu yenna okwesimba kifo ky'oyagala natukkirize okupangisa si musango naye omukulu yali musingo ayagala bwa pulezidenti single room ayagala bwa pulezidenti single room mitwalo 7 tekwalina store ayagala bwa pulezidenti kakati omuntu bwatyo yali ku bannayuganda bonna basanga bali bati abatagoberera bigenda mu maaso bamukola bubi baani bw'avaawo nkugambye tazimbangako ne wali yamalo zifuna yagula kiwedde yali ku bannayuganda bagamba nti sente ze yawaayo nnyingi nnyo ye kennyini talina nkulaakulana mu bulamu omukulu Engineer kyalina achievement obwa Engineer yabusomerera ebyaddala ekyo kyo yakisoma wadde seyako mulimu ng'agukola naye yakisoma era njukira emmere twagiri ali ntonotono neffe gwe twali bamunda afazali banterekera nemba ntuse. Alright, nga tubitadde ku mabbali omu ku ba activists ba National Unity Platform abasinzira wali Canada abavuddeyo ne balabula His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bamuwadde last chance kubanga ekimujjira oh my god olaba FBI ne CAI ekiyingiramu kitegeeze kijja muliro ku muliro mbu bano basajja kamera za Uganda zonna bamala okubeera nga bakola ki abazi hacking era bamanyi buli kimu ekigenda maaso mu Uganda si bigambo byange njagala osokolizo
omusajja nga abikutemeretemera abikunyonyole naddala gwe munankyukakyuka osobola okubeera nga naawe oli ku page emu naffe nyogera kujjukiza gwatana subscribinga wegate ku mukutu gwaffe. Omusimbi Yoweri Kaguta Museveni gwe yakasaasaanya ng'ayagala okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu asukka ne mu triliyoni 20. Abavuma ne bateekebwawo, bano simanya ba musibataayi, ba bloga, ba youtuber, ba kadaama, abali obubi n'abali obulungi balidde ku ssente za Museveni bakyayisa abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kigaanye. Museveni gw'olowooza nti si ke kaseera okkirize nti ekintu kigaanye. Twitter mutabani wo ze yateekangayo nga yeewaananga bwasse abanuwa oba abanuel mu South Sudan kati mu kaseera kano ze zimweyiggira ze zimwenoonyeza. Tebeetaaga na kunoonyereza nnyo kubanga buli lwe yattanga ng'apostinga ng'atwitinga. Amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu naye yennyini nsuubira tamanyi wa gye gava, naye engeri abantu gye bamwagalamu, engeri abantu gye bamusuusuutamu, engeri abantu gye bamwesungamu, balinze ekintu kimu kyokka ng'alinnye mu ntebe. Mujja kulaba kye bayita essanyu mu nsi Uganda. Wattu n'abaamulyamu ssente bajja kuvaayo bagambe nti ffe twabanga tuli eri naye ng'emitima giri eno. Eyo gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi. Protest vote Kabanje yeeyo gye tuliko mu kaseera kano. Kabanje Zebutanombega Aloysius Matovu Junior we twogerera bino jjajja ye agenda Kyandanda omugenyi. Finally amawulire ga ssanyu omukulu Adona final akomyewo mujjukira bulungi election zaali zakagwa we bati n'ayogera ku nsonga z'okubeera nga babba obululu bwa Uganda oba obululu bwa His Excellency Robert Kyagulanyi abasajja bamukwatirawo era abadde mukomera kumpi amazeeyo emyezi 2. Video yino njagala osooka ogyerabireko atugamba ate Wonderboy oli kubeera nga olimboyo tebamukwatanga. Video yino nkugambe sooka ogirabe tumale tweyongere bambi ne His Excellency Robert Kyagulanyi amwagala nnyo. My fellow Ugandans, kansubire nti muli bulungi, yeah. Neera, just like I used to tell you people, freedom existed before prison was established, yeah. And another thing, prison I think is the only prize for those who are fighting for freedom. But it has still, since any fight for liberation is God ordained, by God's grace, bambi, ndi waka, yeah. Nemwe balo kunsabirako bambi. Ebyo nga tubitete ku mabbali nkugambye omukulu Dr. Nico ayongera okwongeza Abannayuganda amaanyi naddala ba foot soldiers abakola content mu Luganda n'abagamba muzikyuse muziteeke mu Luzungu kubanga bana bazungu baliwedde okubeera nga bayamba Abannayuganda naye baagala okukunganya evidences ezimala mu Luganda tebajja sobola okubeera nga babategeera wabula ate woyogera mu Luzungu buli omu asobola okubanga abitegeera n'owa Northern Uganda abadde tamanyi Luganda asobola okutegeera mission oba biki abiri mu kubeera nga oyisaawo. Njagala osooka muwulirize ebyaddala bino byo bisobola okuyamba His Excellency Robert Kyagulanyi si byakusaaga omukulu nebyaddala mugezi ennyo nga bw'okiwulira. Njagala okujjukiza Haji Haruna walinnya okulombereddwa gwe nanguli n'ebizibu namba eri abesembe 2015 osomukubirako oba ne inboxinga ku WhatsApp. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Comrade Trinity, are you aware what are the official languages of Uganda? Yes, I kid you not. English and Swahili, for God's sake. The language spoken in the torture chambers, yes. So, yes, I agree with you. The Dutch government should use the official language communicating to Dutch citizens, and our president should also use the official language to communicate to Ugandans. You may have seen that I reposted
the video. And I do that because I want to see the opinion of Ugandans, not just me, a non-Ugandan. You rightfully said that I'm not Ugandan. Maybe you were trying to insult me a little bit, but it's not that easy to get under my skin. I'm not that fragile. So, and I saw in the comments that people were agreeing that it would be good to use all the languages of Uganda. And not just English. There are people that don't speak English. Not just Luganda. There are people that don't speak Luganda. Just imagine if our president would record a video in the languages of Karamoja or West Nile. I am telling you, it would go viral in those areas. It would be highly appreciated. And we just have to accept the fact that the junta of Museveni is using a lot of propaganda against us, projecting us as a Baganda party. We really need to fight that propaganda with hard proof. And using other languages than Luganda would help a lot. I also posted the video to find out if people agreed with you that I disrespected our president. And fortunately, the people do not agree with you. I'm happy about that. My video was not meant to disrespect. It was meant to start a discussion about this subject. Because it's the whole party. I have been to meetings of the National Unity Platform, of leaders of the National Unity Platform, that were mostly in Luganda. And I am honestly telling you, that is really not good. It makes our party look like a Baganda party, and it makes non-Baganda feel less welcome.